It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics, nga tuli n'omukutu guli ogwa Afcloud. Amawulire agaliwo. Kana kambata Bobi Wine. Alinga aliko. Nina radio jo nabadde mpulira jonga bagamba kati empewo za Uganda zatula ku Bobi Wine. Womwogerako ekibi ebizibu kujira. Yovudekao amawulire agatambula essaawa eno omubaka Odonga Otto engombi emulidde era ali mu ddwaliro Nakasero. Kwe kivudde omubaka Akol Anthony yamukubye. Entabwe nevudde kuki omubaka Odonga Otto asituka okuva mu kitundu kye agenda mu kitundu ekirala akuba olukuŋŋaana agamba abantu baayo temuddamu kulonda Akol Anthony yali asente za gavumenti n'abatunda. Ekyewuunyisa lwaki nseka 2020 egenda kubeera ya njawulo kati olaba 2020 zikyali ngombe 2021 zijja kuba kalati migere majambiya ebintu ebityo kwegamba olaba ababaka abatukiikirira balwana ne bayikubanga abanywi b'omwenge olofe bakiikirira tukole tutya. Odonga Otto ono atamumanyiye mubaka oyo eyayambala ebya Ninja Warrior kutogikwatako najja n'agamba asiba mu gym ng'akola training kuba muntu ngumi. Kyatamanya nti waliwo abatakola training naye ng'engumi yaabwe balina. Kati omubaka Akol Anthony amubuuziza mu lukubo lwa parliament ebintu bye wayogedde baleme kuddamu kunonda. Obirinako obukakafu nti natunda ettaka ly'abantu kolimbulina ate oyinza kukola ki kono nina kye nyinza okukolawo. Kyekyo kyamukoze amukubye 1212 asibidde Nakasero mu ddwaliro bamutaddeko eccupa ebifaananyi osobola obinoonya ku social media n'obiraba nange wano kankutereyoko ebimu naye nga zino enkaayana zadda nnyo bakayanira straight wakati wa West Nile eyawula West Nile eyo abakyoli abali mu Amuru district n'abaana abamadi abali mu Ajumani district West Nile eyo yenkana ly'ettaka eryo balemeddwa okukkiriziganya ani alina ettaka kiringa okukayanira border ebintu biri ebyamini ne Tanzania mbuno Uganda yali eyitire eno kati lwe lutalo olwo luliwo. Omubaka Odonga Otto yalumiriza munne wa FDC Akol Anthony mbu yalya ssente za gavumenti n'abatunda. Ono naye amulumiriza mbu olya ssente za gavumenti. Jukira Odonga Otto yavayo n'agamba nti Bobi Wine tasobola fuuka president. Nze nabagamba waliwo akazanya akaliwo buli muntu gwolaba nga agamba Bobi Wine tasobola kufuuka naye nga ali ku opposition kitegeeza ekintu kimu aba alya ku side eri eyatubonga naawe naye nga agamba ali ku opposition kati aba ali awo ng'abuzaabuza babateekako tasiki nti babeeko kye bakola kyekyagisaayo abantu bangi ne batandika okwogera ebigambo bye wali tobasuubiramu eyali abawaya bagamba bannaaye akasajja kantuddemu munwanireko nammwe mwogereeko kati emboozi eriwo Bobi Wine kiringa kirwadde okirumba okirumbira ddala tokyerumbisa sigambye mbu yatumye engumi eno okubaawo wabula nze nkuwa mawulire nti Bobi Wine otamukwata bulungi mu butuufu ne Katonda ayinza okuvaamu kati nga Katonda avudde mu Odonga Otto amawulire tujja bbawo agasingawo naye mbadde sisobola genda nga kano sikabawadde kuba neewunyiza ne ngamba okusinziira ku lutalo luli olwatogikwatako gikwateko ababaka bano balabika ebiseera by'eddembe babeera mu gym era totunuliranga omubaka mu suuti n'omuyisaamu amaaso akubiraawo knockout n'osibira kati nno ggwe atalina ssente zikutwala Nakasero toosibire mu ntaana. Ababaka mubegendereze wadde bateesa na mimwa naye n'emikono gikolera ddala bulungi. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics of course nga tuliddeko mukutu guli ogwa Afcloud gye ngamba nti yo app ogifuna n'ogiteeka ku simu yo ne kibeera nga buli mawulire gonna agagwawo e Uganda ogafuna okuva ku final channel. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics. We out.